Dubai. Mwanzikiriza basebo ne banyabo Nyanize Managing Director wa mwebale nnyo mwebale ddala kujja mu kifo kino ku lwa kampuni ya Sefco. Twanirize omwami Ronald Namanya, twanirize omwami Semadanda, twanirize omwami Mutagubya, era kasobola tufuna obubaka okuva ewa marketing manager. Abakungu bakyajja, tulina ne guest of honor agenda kutuuka essaawa yonna ajja bakwanjulira. Kagende maaso n'okusooka okwaniriza abantu ab'enjawulo, tukube engalo ez'amaanyi nga twaniriza MD waffe eyakakeera takowa n'ensi. Oza gulimu okusomozebwa kungi nnyo naye okusomozebwa okuffe ebbanga lyetukumazeemu tukitwala nti ate gubaddemu omukisa okutuyigiriza. Nze siyingizangako kintu nekitajja wano nga kisomole, nebiba bijjidde mu posita nebiba babirese mu ngeri biba bisomole. Simanyi oba engalo empanvu ezo waki bazitemako. Balina okwemulugunya nga batisa ebintu byabwe, ebintu nebituuka oba bizinakawa nebigenda okutuuka ngaebintu bisokoole. Okusomozebwa nze kwenyina tuva eno netugenda e Dubai okujjayo okusuubula ebintu, netugenda mu kago. Ogenda okuva mu kago ovaayo ng'otegedde toto gy'olina okuwa layini gy'otisse, ebintu nebijja nebitambula nebituuka e Mombasa nebivaayo, nebiva e Mombasa nebijja oba bituukidde Nakawa nebituukira e Nakawa. Obuzibu obubeera obwesimanyi ebintu ebyo nebirwawo, ate eri ne batuweereza nti no konteyina yakoze eki, konteyina yazze, nebirwawo kumpi olwomusi guyinza okuba nga mwezi gumu. Omwezi ogumu egugwako oluvannyuma ne batuyita, bwe bagenda tuyita ne batandika okutugamba nti gwe okusinziira ku gwe ogenda kwongera sente bweziti okusinziira ku layini gye watikka. Endekanga ebintu byange tebigenzeemu nga biri wabweru, kati kyembuuza ebintu byange nga bigulidde awo, kubanga mbeera siri mukakafu nti ebintu byange bikoze ki, bigenzeemu. Kaga ezimu zitugamba funa omukozi gwowa ssente agenda okulabira ebintu byo. Obulaba nti tubadde tukaaba nnyo ng'oluusi ebintu biwulira mu containers, babisomola bakola batya, olwokubadde osanga twegatta mu mulengo nosanga abantu nga 2 mwina kwegattira mu container ng'emu, oba obusobozi obadde obutono. Kitugenda kuyambibwa okubanga ebibadde ebimu ebibula ebintu by'abasuubuzi tebijja kudda mu kubula. Kyakubiri, tulina munaffe products ate ziyinza okuva muno ne zigenda ebweru, ate babakomyawo. Tumanya nti abantu baffe abakola ebyenkizo ebitali mu mawanga gali bifunye akatale, nabo bafunye kasente, ate n'ebintu byaffe babaleeta biba bijja kutuukira mu time, ate bigenda kwongera n'emirimu. Kuba mu kibuga nga Masaka emirimu tulina mitono ng'etalina mafactory. Naye nga challenge ezisinga zireetewo ebintu tusaayo ebintu nga sijja kulima nti tulina emmeri esatu awo mbambala ebi naye tukwata konteyina oluusi ne tujja ne batuwa ne deeti kati ng'olutalo obadde obadde ne konteyina twazisabira mu shipping line, naye nga waliwo olutalo awo egaazi olwafectinze nnyo movement ya containers nga konteyina erina okutambula ennaku 7 e Dubai naye nebeera mu pooti nga balinda embeera etereere nebeerawo ewiki 3 nga tebaanayo.
ate nakira tusobola kubimunyonyola naye nga buguzi olusi obubaamu. So ebirala bino ebizzeemu tufuanye okulaba nti tetwongeza kiraya nti badde netuterotietika bwetuba twakkiriziganya naawe esente tyogenda sasula sente bweziti ebisigadde biba byaffe. Mukama wange export tumukola tutwala ebintu ate netubikiryalinga e Dubai otubuulira byoyina netuteekateeka